Endoveso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu buli ky'omuziki. Endoveso. Bannange tubaagala nnyo. Alo, je baliko nyabo. Anyono ba, njogera nani? Nze bampita mukunja wa BTFM program simuka tuli mu Ndobe swangambye kubireko. Mukunja nagambye onkubireko kituufu bale kunkubirako. Osibyo kyatebo. Bulungi nyabo wasote nyabo. Sebo kyenjagala okunyamba. Naina bako omukozi ankolerako ewaka. Halo? Nyabo nkuwulira. Santi sikuwulira bulungi. Ngaze nkuwulira. Kyembadde njagala onnyambe. Nina omuwala gwe nali nkozesa ewaka. Omuwala oyo nga bamuyita Sandra. Naye omuwala oyo yali ankuumira abaana, nalina abaana basatu bankuumira ewaka. Nali musasula naye nga wamanyi embeera. Nembeera nga sitamuwa ssente nga manje emyezi 4. Kati naye omuwala yakera ku makya naŋŋamba agendako waabwe. N'atambula n'agenda. Nkuba essimu ye tagikwata, munoonyeza simulaba, kyokka ssente zo zinnumiriza. Mbadde njagala muwa ssente zo, mbadde nsaba omundobesezeeko mmanyi waawaabi. Omwezi wali omusasula ssente mmeka? Emitwalo 8. Kakati ogabanja oyagala kumuddiza kyekizibu kyo? Nze njagala muwa ssente zo zinnumiriza. Bambi. Kale, onayogerako naye oyagala kumanya ki ekikulu? Nze njagala kumanya ekituufu wa waali nze muwe ssente ze. Kale, beerako ku ssimu tuvaako tunoonye wa waali. Kale sebo neyanziza. Kale. BTFM ekitabo ky'omuziki kale katunoonyeko ku mwana muwala kale era abantu abamu babbi oyo musasuzi naye ono ate ayagala kusasula bambi oli bakubesinda nyabo sirika nakatokolola tofeesa tokolola namuka nakwata mutujjuti Sandra. Wanji. Oliota Sandra. Jendi. Oliota sebo. Kakati Sandra oliruddawa? Ndieno. Simanyi. Oliwa? Ndieno, simanyiyo. Bani bandete eno. Kakati Sandra. Wanji. Anti badde nkubuuza nga njagala okukusa ssente zo ziwaleko banje n'emyezi 4 nga njagala ozinone oba ondagirire wooli nzikuleetere. Munange bazinsasulira, anko yazinsasulira. Anko yakusasula? Ate nga wali obanja anti ate anko yasasula? Anti. Anti yali azaala abaana bawala bokka kati anko n'ansasula nsobole omuzaalira omulenzi. Anko yakola ki? Yansasulira. Okole ki? Kyabanja. Yakusasulira okole ki? Nsobola omufunira omwana omulenzi anti yali azaala bawala bokka.
Kati omwana wa muzaala omulenzi. Kati oliwa? Ndi eno simanyi nayo yanteekana mu nnyumba nnene. Ajjayo? Atera okujja ajja. Ajja buli lunaku? Buli lunaku atera okujja. Kale nja kuddamu kkubiri. Kale sebo. Kita buli ky'omuziki ndowooza kitegedde. Anko yali yakola dde ebyajabu. Anko gyebale. Nakatwa. Mutuukirizenga nnyo obuvunaanyizibwa bwammwe abakyala. Mujooga. Okiddamu ogwokubiri. Mujooga basajja mujooga. Wangi? Bulungi. Steady. Nkatisha matovu Davis ngene bukakata kunya. Olero omukyala kyagade okumanya goloza ate amulumirira kwagala musasula. Abadde si musasuzi. Abera yawulirako olumazi kati nayagala olomesa omuwala ategeere nti bakituukira muwasigadde labbaawe. Nkatisha matovu Davis mbeere bulungi. Kale. Okunja Amoti ne mami Nakachwa mwebali kuweereza. Abakozi nga si bangu kyokka bambi anti we afuba nnyo okulaba nga amuweereza ssente. Banayina ate ne ba anko namwe mweddeko. Omuntu bamuleese kukola ate gwe n'omukola ebirala. Bannange mweddeko. Nze Sise Masaka. Bambi Sise Masaka batulabire nnyo. Sebo neyanziza okuyita mu kanyomero kano. Wambi mukunja wasuza otya. Wasuza otya ne madamu wasuza. Tuli bulungi. Banaye ngansanyusa okuyita mu kanyomero kano nga sitera kuyitamu. Kaakati banaye endobeso ngiwulidde. Endobeso bannange ng'omusajja teyakola bulungi. Naye nga banaye byanfuna nze sirina kye ngenda kwogerawo kyamaanyi awo kubanga omusajja naye alina kyanoonya n'omukyala naye bwebityo Katonda yanaaba amanyi. Endobeso eno ngiweerezako abantu b'ekyotera kituula bagamba bakuwuliriza nnyo mwami Mukunja. Mwami Isaakawo bakuwuliriza nnyo ne ttiimu ndabakwaze bonna kwe bali ku ndobeso. Weebale nnyo. Makono halina ekikuba jjinja luweero. Bannange anko yasasula byonna. Mukama Katonda wange anti yalwawo naye omusasula bannanga abakozesa muyige ng'osasula abakozi mu budde omukozi atuuka ekiseera ne yeekyawa ab'ekikuba jjinja bonna babaagala nnyo ne mabanda. FM ekiyita buli ky'omuziki ku 96.3 Mama Mase. Bannange Mukunja ono Mase Namirembe ekyengera naye banne Katonda yatonda embwa z'abasajja. Kale guli awo gwenda mazima naye bambi mukazi wattu tamanyi. Kyokka kali kafuuka kalina mu maka kateredde mukazi wattu tamanyi naye bannange embwa z'abasajja. Era akigumire ate kati anaakola kyoli mujja we kati akimanye mujja we. FM ekiyita buli ky'omuziki katulabe ono. Naka. Walai. Abana muli walai. Tuli steady. Yenze Patrick yota natenga avudi walai event promotion. Banange amazima Katonda mugulo y'omukyala bambi katuli yafuuka mujja we tajali mukozi we. Yafuuka mujja we. Muntu mwebale kuweereza nze Moses Ekamuli kyalina kazana Amoti mbalamusizaako. Anko yasasula naye ndowooza omukazi aguddeyo n'ekigo kubanga kyozawulira ezo n'otuzalamu n'akantu kiradde Moses Ekamuli mwebale kuweereza. Omukunja Nakachwa na Mutu mu balanguzi.